nga temwangamba nti ku deportation zibasaddaakirawo. Mwana muwala ono Kadaama avuddeyo n'agamba nti baagala kumusaddaakira ku deportation center emanyikiddwa nga Sakani. Abali ku Sakani bannange vidiyo eno mugirabe. Omwana ono bamumumanyi waali awo agamba baagala musaddaakira ku Sakani. Naye mbu baagala kukozesa mwoyo gwe. Baagala bamusaddaake omwoyo gwe bagusigaze. Bo bagukozese bye baagala ogukozesa mbu ewaka bakomyewo mubiri mwereere. Ngenda kubanga nkuwa obutambivu naye emboozi ye ngezezaako gigatta mu butuufu ennemye okutegeera obulungi. Omulabi wange kankuwe ku mboozi y'omwana ono. Kuba nze ntuse n'ogamba nti oba omusujja gwamulumye ku mutwe kuba ntuseeko mu vidiyo zize wansi nga tannakola zino ze ngenda okukuwa wano. Nga ndaba agamba mulwadde asaba buyambi oba kukomawo waka ate vidiyo ezijjeko nga ndaba agamba baagala musaddaaka. Bw'akoze vidiyo esoose nga bw'ogenda okutuulira nga nnyonnyola era ng'agamba nti baagala kusigaza mwoyo gwe bagukozese ewaka bakomyewo mubiri. Kyokka mu vidiyo ate ey'okubiri n'agamba abafamire ye era vidiyo agikoze ategeeza abafamire n'abagamba nti temulisiivinga omulambo gwonna gwe bagenda okubaleetera nti gwange nze nkyali mulamu naye baagala kunzita omwoyo gwange bagusigaze. Kati ye alinga ategeeza nti abantu bede kati baalimu awo ku deportation balina olukwe lwe bakanga bagambe famire ya Kadaama oba bagisindikire omulambo babagamba omuntu wa mwoyo oyo yafa kumba ate yakyali mulamu zeno oluvannyuma bamutte oba nane emboozi ennene okugattagalya. Naye kankwe ku butambivu kasooke n'akasooka ze ngenda kuwa n'akookubiri. Bannayuganda bannange nsaba munyambe baagala kunzitira wano ku Sakani deportation center mbu batwala mikisa gyange. They want to kill me but I am innocent. Nothing wrong I did. I have never done anything wrong to anyone. They want to kill me. Please help me. Anyone who has authority, anyone who can intervene, please help me and stand with me. Okay, katakoke katambya kasoose. Naye ate kankwene katambya akookubiri. Akookubiri kano nako kambuzaabuzizza. Naye nga enewe ngenda kwongera okutangazaako ku nsonga gy'agamba nti baagala kumutta basigaze omwoyo gwe bo babe nga bagukozesa then ewaka bakomyewo mubiri mwereere. Ngenda batangazaako ku kintu ekyo bayigawo ebyo bintu biriyo gyebiri. Oli asobola okutunula kasotemba wakasande ka Kadaama ono naye gwe beerako mpaka mama wange yeekubisinga etoopi. Bulaza wange bamuyita Emma. Omulala bamuyita John. N'abalala bonna. Ndi wano okutegeeza bannayuganda bonna nti nkyali mulamu. Era ebyo bagenda okubalimbalimba nga babaleetera omulambo nze wendi ndi mulamu. Bano abantu baagala kunzita baleeteyo ekibiribiri basigaze omwoyo gwange wano basigale nga bagukozesa. Twakaanya bulungi. Nakaanya nabo bampe empapula ezinzize ewaka. Okitegeera ne banzigisayo vidiyo ezaali ku TikTok namala okuzijjayo ne bantuuza wano empapula tebaazimpa ate nga tebalina kye bamanja. Ebyo byonna bye bali mu kubalimbalimba eyo mbu bagenda kubaleetera zikeesi simanyi nafudde nze wendi nkyali mulamu. Sinaba kufaako yadde olunaku n'olumu gye ndi okuggyako baagala basigaze wano omwoyo gwange just wendi nkyali mulamu. Ndi mulamu nnyo sinaba kufa. Era mutambuze vidiyo yange wonna ku CNN mugitambuze ensi yonna ku TV zonna nze nkyali mulamu. Sinafaako yadde eddakiika n'egyo n'emu. Tebabalimba famire yange ekika kyange oba omuntu yenna any relative of mine to tell you that I am dead. I am not dead. I am still alive. Don't receive any case. Tebabalimba ne babagamba nti nafudde ne babaleetera omulambo. Bajja kuba babawadde omulambo ogutali gwange
nze nkyali mulamu. Inzisa ntambula, indya, nyimirira, njogera, nyambala, naaba. Buli kimu nsobola okikola nkyali mulamu. Tebabafera ne mukwata omulambo ogutali gwange, nze sinaba kufaako. Mutambuze video yange buli wamu. TV yonna enene mugiteekeko video yange. Radio zonna ez'ensi yonna, TV zonna ez'ensi yonna, nze nkyali mulamu. Tebabafera nti nafudde. Okujjako bano abantu baagala kunzita basigaze wano omwoyo gwange babaleetereyo ekibiribiri ekitalina magezi. Basigale nga bankozesa ebintu ebitalimu magezi ebya sitaani nze bye nabigaana. Sijja kukkiriza mwoyo gwange kukola bintu bitalimu magezi kubanga nze nzize nga mpeereza Mukama Katonda n'omutima gwange nga mwerufu. Mutambuze video yange nze ekyali mulamu. Bambi omuwala oyo mumubudeebudeko abamanyi okusaba mube nga mumusabiddako. Ngenda kuba nga nyongera okutangaaza ku nsonga gy'ayogeddeko nti baagala kumusaddaaka omwoyo gwe bagusigaze nga gukola kime baagala kumubbako biki. Bayitawo ebintu ebyo byebiri. Omuntu asobola okutunula mu desiniyo n'alaba omukisa gw'olina nga kiki ky'ogenda okubeera mu nsi. Kiki ky'ogenda okubeera. Bw'alaba nga kitaayo ntangaavu oba nga omukisa gw'olina gw'amaanyi omuntu asobola okugukyusa. Abalala bagukyusa ng'oli mulamu. Bino nno bikati ngeze mu bya mwoyo. Olwo ngeze mu bya mwoyo. Abalala basobola okukyusa desiniyo ng'oli mulamu. Ne bakwambula kyonna kyonna kye waali badde. Oba wali ojja kutambula amawanga amanene, wali ogenda kubeera minisita, wali ogenda kubeera kibamanyi n'okugukola ku baana nga bato olinaala kitaayo. Kati n'akyusa omukisa gwo ye n'atandika okugutambuliramu. Kati abalala bakutta bussi n'ovaawo kubanga singa osigala ng'okyali mulamu, ng'oli mulamu, wabeerawo essuubi nti anytime any day Mukama ayinza okusumulula. Kati ate waakusumulula bino byonna ebyo bye babaddemu biba birina ng'olina okuddayo mu mukisa gwo ate bo baddeyo mu mbeera zaabwe enkadde. So kati oli alaba n'agamba awo n'okitaayo entangaavu omukisa ayina munene n'alaba buli kimu n'akuyisaamu amaaso n'amanya buli kimu. Kati n'asalawo akutte naye bw'aba akutte omwoyo ogwo bagukwata bagusigaza. Kati wano kibaye mujja bitegeera bagusigaza. Era ng'oli buli kyayagadde okukola nti akati mu mwaka gwe guti yali alina okuyingirako mu Amerika, omwoyo ogwo bagukozesa nga beeyambisa omukisa gwo. Kati abalala n'obeera nga okyali mulamu, ng'oli mulamu, naye ng'omwoyo gwo gwakwatibwa ne gubeerako gye gusiribwa. Nga bw'oli twogera, tuseka, tukola nga gwe weeraba oli nnomo naye nga amazima gali nti omwoyo gwo togulina. Baagukwata ne babeerako gye bagusibira. Kyokolaba oluusi oloota olina mu kisenge gye baakusibira eyo, oloota baakusibira mu kibira eyo gye wabulira bakusibidde eyo enjegere, omwoyo gwe babeera baasiba. Abamu temujja kuntegeera. Buli we weeroota ng'olina ewantu gye baakusibira, omwoyo gwe baba baagukwata ne bagusibirayo, kituuka obeerayo nga baakusibirayo. Naye teweerabira nti Mukama bw'akuyamba n'akuzibula amaaso, n'azibula ensi ey'omwoyo n'osobola okukiraba, osobola okulwana n'osaba, Mukama n'akutunula n'akutolosaayo. Abali ku njiri ey'ennaku z'omwezi zaali eya Mami Justin ng'akyadde ewa Pasita Buyongo Joseph nga bagulawo ku makutuba kwe tulimu. Omukyala eyawa obujulizi n'agamba nti baalina gye baali bamusibira ng'amazeeyo emyaka 38. Wawulira obujulizi obwo? Ng'amazeeyo emyaka 38. Naye ebintu byali bibi. Ebintu byali bibi ng'embeera mbi nga buli kimu kikaluba. Naye Mukama bwe yamusumula n'amutolosaayo. Olwaleero ebintu byatandika okutereera, buli kimu kyatereera. Kati obujulizi bw'omukyalo oyo oba abuulirako kyengezaako okwogera nti osobola okubeerawo ng'oli mulamu ng'omwoyo gwo gwasibibwa. Kati ate abalala oli akutta bussi okusinziira ku maanyi g'oba olina. Mukama yatutonda nga tulina spiritual powers, nga tulina amaanyi mu nda yaffe.
nga tulina amaanyi kati buli muntu Mukama alina engeri gyamuwamu amaanyi agaga ag'enjawulo ate mulimu abantu abaatozebwa nga bali special. Kati oli alaba nga singa akulekawo ojja mufuukira akayinja mu ngatto ng'alina kukutta ne baziika omubiri gwe ye n'asigaza omwoyo. So bayiza bwe nekigekiri. So simanyi ono mwana muwala oba ye alina by'alaba. Bayiza bwe n'omuntu era oli waba akuloga otuuka n'omuyanogaa gundi abadde anduga ng'ayagala kunzita. Anti Mukama alikubikkulira kufa abasabi. Mukama alikubikkulira n'omanya gundi abadde ayagala kunzita. Gundi abadde ayagala kukola kino byonna n'obimanya. So simanyi omukyalo ono ddiini gy'asaba simanyi naye nga bye ebigambo byayogera nga bw'owulidde. Naye teweerabira nti munnange tubeerako n'okuteesa era okatuteese abagoberezi bange ng'oteesa ki oba oyogera ki ku vidiyo ya mwana muwala ono nga vidiyo zonna bw'ozibulidde oteesa ki era oyogera ki? Yayogera olowooza bituufu oba anyway ngezezaako ogendako mu kabokisi ke era byonna bye naaba njogedde Mukama Katonda bw'anansasira ne njogerako naye nja kuddambako ye vidiyo ey'okubiri naye nga yeetaaga n'essaala mugitende tukola bukozi kontenti bwe tuteekawo wano eno vidiyo nga munnaffe tulaba yeetaazeyo essaala tuba tumusabirako. Nkusaba mukwano ne bw'onoomusabirayo ebigambo bisatu essaala ya bigambo bisatu nga biri okijja ku ntobo y'omutima gwo Mukama okuyamba omuntu oba okutunula omuntu teyeetaaga kalakata ssaala nnene nnyo okusinziira gwe enkolagana gy'erina ne Mukama oyinza kwogera bugizi kigambo ekyo nekikolebwa Mukama n'akola. So kati osobola omusabirayo essaala ng'eva ku mutima gwo ng'okiwulya eddala eva ku mutima. Mukama omukyalo ono muyambe byonna ebitawaanya obulamu bwe musaasire okiba nga kituufu babadde baagala kumutta Mukama beerawo olwane n'abo abaagala okumutta leka owugule byonna mutemere kuba butali kuwosa omusabirekawo essaala mukwano ate Mukama abeere nga munange amuyamba. Ngenda gezaako okwogera naye muteredeyo oba namuteredeyo dda meseji zo ngenda kuddayo nabo bayagirabye nabo bayanzizeemu ngezeeko okuba nga njogerezeganya n'omukyalo ono naye nga nammwe abali ku deportation center mugezeeko okuba nga bambi omukyalo ono mumuyambako. Waliwo stories zenzize nga mpulirako nga boogera ku zi offices ezimu office ziriko amaanyi g'ekizikiza ezimu ziriko ebintu ebitategeerekeka kati munange kyandiba nga n'ezi deportation zizino ziriko ebintu ebitategeerekeka. Deportation ezo mujjukire nti zizenga zifiirako nnyo abantu naddala deportation eri mu biyandi zifiiriddeko nnyo abaana mu nsi ezitategeerekeka. Mujjukire nti waliwo n'omwana kwe baagamba mbusimanyanga muti yamulidde mujjukira story eyo omwana oba kitambo kyamulinya munaka ku munne n'amugira n'amulya ebizigenda okunoonyerezebwa butuufu nga tebitegeerekeka mbu ate yamuwalidde n'amugja wali we baabadde ate n'amutwala oba mu kigoba ya deportation mugijjukira bulungi. I remember ndoza ne gwe baali eyali oba Munnayuganda yali Munnayuganda naye ng'eyamulya teyali Munnayuganda kikyali bwekityo eyali Munnayuganda bannange abajjukira story ya deportation. I think it was last year kyaliwo omwaka oguwedde wemba seerabidde omwana gwe baalira ku deportation ne bamutaabutama singa ne babaseka oba bisolo byavudde bwe abamu bagamba simanyi mwana gwe naye yamulidde mujjukira story. So deportation zo ziriko ebintu ebitali birungi ne zi offices ezimu osobola otuuka ku office emu nosanga nga balina omwana gwe baayawula ne bamuteeka mu kasenge yekka nga tebakkiriza na banne bonna kugendayo kumusemberera. Waliwo omwana yali agala ofiira ku office emu era mujjukire nti abaana bangi bafiiridde ku ziwoofiisi ne bagaana bano abaana abalala okubaako kye boogera ne bagamba musirike singa mubaako kye mwogera naye nga kituufu omwana afiiriddewo naye nga bw'otunuulira ensi omwana gy'afuddemu nga babadde eizabuga yaavubwa deportation waba ofiisi eyo omwana n'afa mu bintu ebitategeerekeka. Byebyo abalungi naye Mukama asaasire buli nkuba kye wonna waali Mukama abasaasire bakyala mmwe
n'abaami kubanga sayidi zombi ekyo si birungi. Weewaawo abalungi njagala oteese bw'oyogera ki ku ssero ya mwana muwala ono osinzira nga bw'omulabye n'engeri gy'ayogeramu oki ky'oyogera. Mulimu abantu abakozesa bagita psychological mubimbuulire siritegeera bamulanga nze siritegeera nyeeyimu naye nga omuntu osobola okutunuulira omuntu ng'ayogera n'osoma embeera ze oba n'ogezaako okumusoma n'otegeera kyayogera kituufu oba aliko kikyamu. So mubeere nga mutuusa mu comment section. Kale abalungi Mukama bankumire nnyo tujja kuba nga tetusinkana weekuumireko sigala nga weekuumiddeko kweno YouTube channel. Mweraba.